Thomas yandisinze okusanyusa kuba Thomas abantu bamufuulanga kyakuzanyisa ne b'obuusabuusaamu era noganekana okujjawo bwa Thomas naye nga Thomas ebibuuzo bye bikulu ebibuuzo bye byali bya nsonga taba kubuuza tetwalitegedde Yokaana 14:6 gye twenyumiririzaamu eva mu kibuuzo kya Thomas aga tetumanyidde ddala taata tetumanyi gyogenda nga tumanyiyo tutya lusomo olwokutaano lugamba nti Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. And how can we know the way? Thomas n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda ekkubo tulimanya tutya. Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Amakulu gaakyo nti ebibuuzo bya Thomas mwe gwe mubeera mugereesezaako munawe jjawo obwa Toma byali inspired by the Holy Spirit. Yes. Amasomo ga Yesu gaalina ng'ekyaga sparkinganga Mukama waffe enkati nga bwe ntudde naawe by'obuuza bimpa ebyokusomesa kati omwoyo yayitanga mu bali nabo ye ne basobola okuba nga babuuza ekibuuzo ensi yonna neeyigira okwo. Yes, Thomas ne bwe yandibadde ng'amanyi olw'omwoyo omutukuvu yabuuza nga naye alinga atamanyi tusobole okumanya. Awatali kibuuzo kya Thomas tewaliiwo muntu n'omu yandibadde ayogera olwaleero nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mukama waffe naye enkola ye yali ndalamuko. Yakolanga statements nga ziri covered. Kati abagezi bonna bwe babeera era weegenderezanga nnyo ng'oyogera n'omugezi bw'oba totegedde teweefuula ng'ategedde. Buuza.